weewaawo pulogulaamu tusome nate muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nzigguse buseke okutuusaako eyo olunaku olwaleero. Kale obwedde abalindiridde babuuzizzaako mu ngeri bwetyo. Mwebali kubeerayo, mwebali kwagala Tuula Tusome, YouTube, TikTok. Tuli katabaka Mbayiwa ow'abayizi, Walabye Magoba ye muwandiisi, era nga bulijjo nkukubiriza okugenda okwefunirayo kopi oba omuwagidde nga tuwagidde n'olulimi Oluganda. Akatabo kano kayitirivu nnyo, kali ku mutendera ogwa O-level era abaana bakasoma ne bakakola bulungi ddala. Ate nga kalimu ebikwata ku bulamu obwa bulijjo, obulamu mwe tutambulira naddala abavubuka. Tuli ku ssuula y'omukaaga egamba nti ndiba Saaluwa. Essuula eno katugitandike tuti. Ku lwokusatu olulagaanye, Mbayiwa yasiiba alowooza ate kusisinkana Ndibassa ku kizimbe kya sineema ekiyitibwa Olympia. Essaawa 10 olwakona bippa, kale yatebenta butebensi misinde. Yagenda muli yeebuuzaganya nti oba Ndibassa anajja oba tajje. Kale yali akyabuusabuusa nnyo nga tannamanyira ddala oba Ndibassa naye amwagalira ddala mu mazima, oba kale ng'aguuyaguuya muguuyeguuye. Naddala muli kye yali asinga ate okutya be bantu okumwogerangako nti yeesiba ku Ndibassa nga tamuliiko. Yali yakeesimba bw'ati ku Olympia nga Namusisi ono asonze. Mbayiwa mu kaseera ako n'awulira ate okusoberwa kungi okwetabiseemu n'obusungu. Era osanga singa ye yasooka okulaba Namusisi yandibadde mpozi amwetegula n'amwekweka, kubanga muli yali atya Ndibassa okubasanga bombi. So nga ate mu kiseera kye kimu ng'awulira ne Namusisi akyamwagala nnyo, wabula nga ky'atayagala kwe kusisinkanwa mu ssaawa eyo ate naddala mu kifo ekyo. Kale baalamusaganya ng'eno Mbayiwa bw'alabirira. Bwe baamala Namusisi n'agamba munne nti mwattu nnyingizaako mu kifaananyi. Bagambye nti kino ekiriko kinyuma nnyo. Ko Mbayiwa nti munnange naawe nga bw'omanyi sirina ssente. Kale Namusisi yagamba nti Mbayiwa nti Mbayiwa onaaba otya ggwe, ku guno omwezi ogwakagwako n'okaaba essente. Kale nno oba nga ggwe tolina gira nze nkuyingize. Mbayiwa olwo ate n'awulira ng'ate bimusobedde bulala, kyokka amangu ago n'agasala. Kwe kulimba Namusisi nti kasita ekifaananyi kiikyo kikyaliko okutuusa ku lw'omukaaga olujja, tulijja ne tukirabako olwo. Namusisi n'abuuza munne ensonga emugaanidde ddala okulaba ekifaananyi naye ku olwo. Kale Mbayiwa ekibuuzo ekyo kyamugwako bugwi nga teyeetegese. Kale kwe kusooka okuyitaba mu ndingi. Ko Namusisi nti Mbayiwa naawe nno oyagala kuŋŋamba nti towulidde? Mbayiwa n'addamu nti mu mateeka 10 siwulidde bambinziriraamu. Namusisi teyali mubi ng'amuddira mu kibuuzo, kyokka akaseera ako kaayamba Mbayiwa okusobola okufumbiramu ekisongasonga ekimugaanyi. Yamulimba nti waliwo mukwano gwe omu bwe baalaganye okusisinkana mu paaka ey'obumotoka obutono ku ssaawa 11 zennyini, mpozzi amutwale w'omusajja abajja obulungi entebe ate ku miwendo emisaamusaamu. Mbayiwa okukakasa nti Namusisi agendedde ddala yamuwerekera nako, era yaleka alinnya ebbaasi egenda gy'asula ye n'awetamu ate okudda sineema gye yali mu kizimbe eky'Olympia. Yasanga olunyiriri lw'abagala okuyingira ng'ate lukutte ebule n'ebweya. N'atandika okumagamaga Ndibassa naye nga tamulaba. Yagenda ayita ebbali w'olunyiriri nga bwe yeekkaliriza nti oba oli awo lwanagguka ku Ndibassa naye nga busa. Olwo n'atandika okwebuuza n'okulowooza nti omuwala yalawo baamuguuya buguuyaguuya, era n'amalirira nti Ndibassa bw'atajja ajja kumuviirako ddala kubanga ye yali talina gwonoona ssente na biseera bye omuntu atamwagala. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, akali amaggwa okawuliddeko emabegako awo nga Mbayiwa afumba omutwe okugoba Namusisi eyali amusanze mu kifo ate waalina okusisinkana Ndibassa. Bigenda kuggwerawo. Bw'ofunamu ekyokuyiga otuteerawo komenti awo, bw'ofunamu ekikunyumidde oteekawo komenti awo, bw'ofunamu ekikunyiiziza era komenti ogiteekawo ne tuba nga tufunamu naffe ekyokuyiga gwe nga ky'oyizeemu. Tukyagenda mu maaso, akatabo kano kawandiikibwa Walabye Magoba, bakayita Mbayiwa
kano kabayizi kubaga kafunzefunze naye ng'ate amakulu ge gamu ne kali kennyini akalamba ke yasookera ddala okuwandiika. Bigenda kuggwerawa bwe yayitaayita nga tamulaba yeesigama ekisenge n'ateega amaaso ge mu luguudo. Kyokka teyalwawo, yagenda okulaba ng'emmotoka ya Benz ejja eseeyeeya ng'esimbaawo. Bwe yeetegereza n'alabamu omuwala eyali afaananira ddala Ndibassa. Kale n'ava ku kisenge n'asemberera mmotoka yeeyongera okulaba obulungi, si kulwa ng'amaaso ge gamulimba. Yakizuula nti ye Ndibassa. Kale mu kaseera ako era ayagala atambule butambuzi nga tasisinkanye Ndibassa. Naye ekirowoozo ekimu ne kimugamba nti ofaayo ki? Abantu bulijjo bawangula emitima gy'abawala. N'ogwo ssebo bw'onna eyambisa amagezi ago onooguwangula n'omujja kw'oyo ow'emmotoka. Newankubadde ekiseera ekyo kyonna emmotoka yali eyimiridde, kyokka Ndibassa yali tannagivaamu. Ate Mbayiwa yali tasobola kuwulira Ndibassa bye yali ayogera ne kagivuga. Daki kale nga lwagivaamu. Eno nga bwe yeebaza mu Lungereza omusajja yagirimu nti thanks sweetie. Yamugamba thanks sweetie. Omusajja bwe yasimbula, Ndibassa ng'ayanguyira ng'ayolekedde enju ya sineema. Yagenda sseba amatama geesendasendula obusekoseko. Naye yatambulako ebigere nga biibyo, olwo n'ajjukira ate okubusangulako era n'atandika n'okumaga amagamba yiwa. Olw'essunga eryali limwesereramu, kale Mbayiwa yali aguguba okugenda okusisinkana Ndibassa. Naye ate muli n'awulira ekirowoozo ekimusekerera nti Mbayiwa, lwaki tolaba mazima nga bwe gali? Olowooza omuwala omulungi ng'oyo yandituuse n'abulwako omusajja omulala yenna amwagala? Ye amanyidde ku ki nti si mwannyina? Ebyo byali birowoozo bya Mbayiwa bye yawulira mu kaseera ako ng'akyagaanye okugenda okusisinkana Ndibassa. Kale olwamala okuwulira ekirowoozo ekyo, ebyokwesunguusula n'abivaako, n'atandulula ebigere agenda asisinkane munne. Naye kyamubuukako anti Ndibassa teyagezaako yadde okwetondera munne olw'okutuuka nga buyise. Mbayiwa yasaza tikiti era baayengera. Ekifaananyi bwe kyaggwa, Mbayiwa okugenda okumagamaga nga Ndibassa tamukubako kimunye. N'alowooza nti oba anaamusanga ebweru ng'amulinze. Bwe yatuuka ebweru, yakanda kumagamaga nga busa. N'addeyo munda ng'alowooza nti mpozzi gyamulese nga nayo taliiyo. Azzeeyo ebweru nti osanga kale banayisiganya oba kale bayisiganyiriza mu lukuubo. Ye ng'adda munda okumunoonya, munnange nga buteerere. Yalumwa nnyo olwa ssente. Byonna bye yali akoze, ssente ze yali yeekamudde mpozzi amuyingize mu kifaananyi n'ebirala ebiringa ebyo byamuluma nnyo. Essuula wo weekoma egamba nti Ndibassa aluwa. Ndibassa ayongedde okulumya Mbayiwa omutima. Bigenda kuggwerawa. Essuula ey'omusanvu egamba nti abba maama we, anabbye maama we era amubbidde ki? Ye oluvannyuma lw'okumubba ki ekiddiridde? Tugenda bisanga mu ssuula ey'omusanvu y'akatabo kano aka Mbayiwa. Ky'oyizeemu teekawo komenti ate tutambule nga bwe tulina okutambula. Mbasiibulidde wano awangaale ayisa abasajja.